otuuse eyo muyingidde Bama olabye nti kati kyewagenderako si kyoliko mufuna mutya obuyambi okudda e Uganda? How do you guys connect? Mu contacts muzijjawo? Yeah man, almost 6 months of labor without payment, punishments. Byonna twabiyitamu kuba namala emyezi nga 6 muganda wange. Naye Mukama aba n'entegeka ze kuba nze nasabanga bro. Actually nagenda ne Bible yange nga buli kiro wofunamu akade kuba twakolyanga almost 20 hours a day. Nenga babakozesa tebasasula na basasula okitegeera. Mufuna mutya? How do you connect to the embassy? Yeah, so twaconnectinga kugezaako okufuna abantu eno ab'amaanyi betumanyi abayinza otuyambako naye nga gye tuli wala. Naye Mukama yatuleetera omukyala bamuyita Betty Bigombe kuba ye twamusindikira that message of distress ya respondinga back. Bamuyita Betty Bigombe era banetwala omukisa guno. Mukozesa ki? Twakozesanga WhatsApp. Kuba twafuna engeri tuloginga ku wifi w'abasajja bano benyiza oyita abatujju ababa Asia aba China netufuna wifi netwogera naye omukyalo oyo n'atugamba musindike location yammwe ku WhatsApp. Kyemanya ekintu ekyo kiba kisobola okulaga omuntu waali. So mu budde obwo n'atugamba ngenda kufuna engeri gye njogeramu ne gavumenti, ngenda kukozesa amaanyi ga gavumenti yaffe yawa ne Uganda njogere ne gavumenti ya Thailand tulabe nga tumanya we muli wenyini tujje tubayamba. So that's how government is connected? Yeah, so after some months ne batujjayo ne tubeerako mu Thailand awo nga batujjanjaba batuyambako mu bintu eby'enjawulo nakomawo it was around May. Nenkomawo n'abaana Uganda 23 era nebaza Mukama nti yenze yali number 1 ku list okuvaayo era ntuwa omukisa guno okwebaza omukyalo Betty Bigombe n'abantu mwenna abatusabidde my brother Yoshadai dijjajje mukimanyi mwali munsabira bro paka okomawo nga ndi mulamu. Kale tudde ku ndongo endongo Small Q twakoma wasemba ku releasing a commando video. No, I last released a song, an EP actually, almost 5 songs. Nga kuliko My Brother Fresh Kid. Yeah. I've remembered. Yeah, I've remembered. Kwaliko ne Rabadaba, my big brother right now is in UK, ne Epi Romance. Yeah, so nalindi releasing zeko video ya mobile, that song with Fresh Kid. Yeah. So, what is it for the music now? Right now, I want to big up on yourself, one Steve Sugar, my team, all of guys, Mwita Kendrick Blaze, and Jordan. Actually, these guys are from Tanzania. Though Steve Sugar is a big director here in Uganda. Ngana kakoma over, we are talking already in Mbagamba story yange. So there is that song called Tumutende. Oh, this song is a good song, and it actually talks about your story. So I've been in Tanzania for almost 2 months nga tukola ku project yeyo era najikoze in Dar es Salaam video ne tukoma. Totya kufuluma gwanga ku byakutuuka ku Small Q. Muganda wange ebintu byakulemezaamu bro. Totya kufuluma gwanga. Nasoka nentyamu ge mazima naye these are my brothers nga nkugambye. Kamba why not? Ogezaako no expanding and olaba. Yeah man, sure. Jackster, bw'okomawo owummulamuko yes ebbanga eryo lyonna. So what's the future like? Wakomeddewo ddala endongo gikube buto wakomawo otandikidde. What are the plans for 2025? 2025 tandise ne Tumutende. It's a song about my story. Atenga waliwo music mungi muganda wange. Big up on yourself Bomba. I think you guys know Bomba the producer. Tuyina ennyimba nyingi nnyo ziri mu store. Chenyezo bagamba, I'm back in music at this time around. Chendi konchi mani ransonga kati atempereza Mukama gomanya yanzije Bama bro. Ya muganda wange. Kali, Small Q there panso, tweyanziza nnyo kubangoze. Naye tunula mu kamera eyo, oyita oluyimba olwo. Then and give us your parting shots as well. All right, banaye mwebale nnyo abatuwagira. Balujjawa, balusangawa, something like that. Yeah, mwebale nnyo abawagizi baffe, amanya bampita Small Q. Ndi musanyufu nnyo okubeerako wano. Oluyimba lutugenda okuba nga tu premiering olunaku lwaleero baluyita Tumutende. Oluyimba olukwata ku story yange. Ayagala ebisingawo osobola okunsanga ku YouTube, Small Q Music, TikTok, Small Q Music. Wona ku mikutu osobola okuba nga oncheckingako ne nkubulyamu about that story ne ku YouTube story eyo kweri. Thank you my guys. Tumutende. Sure.